mafumu gabuulirwa yali agalwanye ate Kalanda Lugo ne kunkanaga agasuulayo omulungi atugoberera ow'ensonga tokoose mugabwanda kubanga galumonde gabika entumbwe ekyamazima olumirango talwo lwatuuse dda byokero bengeri giluseruliza ettandula mutwatwa ze munabusiro sava bosa musisi sereganyikawo nawo sengule 2022 omulasange nakuwandiikira ebitabo basakabaka b'ensimu wawa kitabu kya mitwalo 3 enjogera z'Abaganda n'engero ensonga embuziba kya mitwalo 6 wano waliwo olulasange kya mitwalo 10 byolabaawe mabega waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjibwa ku mulembe omutebi ogwokubiri kya mitwalo 3 efumbekero ly'ebisoko bya sengule 2022 kya mitwalo 3 kati byonna kola bwoti ku mitwalo 25 bifuna oyita ku 0785599 ate n'okumanya ebikwata ku nteekateeka yaffe ey'ekyoto ky'abasalaziba ekiribeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'Ekkumi 2025 oyita ku simu eyo 0785599 343 0785599 ombuulire oba weebuuze bitugenda kukola otya okuyingira tugambye abakulu 2 abato omutwalo naye ndi ne muganda wange Kanoonya Juma kubanga buyisi bw'omu nsega yeebika ate njagala naye olwaleero mu kanyomero kaffe lindirira atutuuseeko naye mukulu Kanoonya mu kyono otutuusaako bonabo maliriza okweyanjula tuwulira nnyo enjogera ng'abantu bagamba nti oyo mubi nga Nsodo Nsodo ono kiki yakola ekyamutuusa okuba nti mubi nnyo bw'atyo yali mubi wa kikula kye yali mubi mu bikolwa bye ojja kutunnyonnyola sooka weeyabyeko mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyazi Kalifa aleka Kalifa ekitooke kirekawo ekiteme mwana wa munywanyi wange tagenda butalya byebiwanga ebiri ekittante siva ku butaka byali biwanga bya Mongoota ebyagwa essese kyemugenda okulaba kyekyo gonja kyalaba okwenjala anti bageresa nditambula kiima n'empona enjala ekitalo bwentyo n'entambula kiima n'empona enjala emulago kankibakole kale abazungu kye bakola entebe nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka ettumba ali musaza Busiro ntuuso omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano ng'andi wamu ne munywanyi Musibbosa Jofule we tukuba embwa ne ziboggola bannange njagala okubajjukiza ekyoto abazungu kiki kye bakola entebe entebe teyali mwangu wabula entebe kwega abateekawo ekisaawe ky'ennyonyi ne beewuunya Abaganda ne bakyewuunya nnyo nti kye bakoze entebe abazungu kale nno nange bwe ntyo kankibakola abazungu kye bakola entebe njagala okubajjukiza bannange ekyoto ky'abasalaziba ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogw'Ekkumi oba Ntenvu omwaka 2025 ku Sampro Hotel Olungujja Kitunzi n'olw'ensonga eyo abato 1,000 abakulu 200 jangu tusome kubikwatagana n'obuwangwa n'ennono abaana abato abayizi mu baleetere pepe ez'abalema abaagwa Oluganda betwagalira ddala kuba tugenda kubaawo ng'abasomesa b'olulimi Oluganda ku Sampro Hotel bassebo ne bannyabo sijja kukuba nduga butannyuka naye kansooke nkuwa ennamba yange y'essimu k'oyita ate ndi muwandiisi wa bitabo nakuwandiikira ekitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda yita ku 075 075 naawe eyeebuuza naddala kubikwatagana n'ekyoto ky'abasalaziba ekigenda okubeera ku Sampro Hotel nga 21 Ntenvu 2025 guno gwennyini omwaka ate guno gwennyini omwezi ennaku ze zikyukamu nga 21 kakati njagala okutegeeza ebigambo bino munywanyi kyaŋŋambye nti omuntu asobola okugamananga nti gundi mubi nga Nsodo Nsodo yali musajja mubi Nsodo kabaka tebamulimba Nsodo ate no Nsodo yabeeranga kulweggayazaawo yabeeranga gayaza sijagamba kulweggayaza naye yabeeranga gayaza Nsodo yalimba Ssekabaka Mwanga owokubiri yamulimba Amasanga yajja n'amugamba Isa abasajja kabaka omanyi Kabaka Mwanga ali wa mukwano nnyo n'Ensodo n'amugamba nja kuwaayo lumu Amasanga nja kuwa Amasanga kakati Kabaka Mwanga n'alindirira Amasanga Nsodo buli we yajjanga mu lubiri nga Kabaka Mwanga naye Amasanga gange giwaŋŋamba galiwa nga Nsodo ate Amasanga agalabako kale yamulimba kati ne Kabaka Mwanga omuntu eyajjanga n'amunyiiza
kyamusigala ku mutima n'agamba omusajja Nsodo n'annimba mukwano gwange oyo Nsodo n'annimba n'olw'ensonga eyo awo Kabaka Mwanga buli muntu eyeeyongera omunyiiza ng'agaanayo omusajja ono mubi nga Nsodo era omuntu akoze ekikyamu Abaganda kubajja omugiraagiranya ku Nsodo kale bino n'ebirala mu kyoto ky'Abasalaziba nga 21 Ntenvu 2025 wano ku Sampro Hotel. Leero ennaku z'omwezi ziri 6 olunaku lwa 6 omwezi gwa Ntenvu omwaka 2025. Tosubwa